Chali Kefas Mayumba nate tukyagenda fenna mu maaso nga bwe twakutegeeza n'ekibuzo twakitadde dda ku mikutu gyaffe emigatta abantu okuli ogwa Facebook atubuuza ndowooza gy'olina ku ky'okubanga omulongo Kato Kenneth Wilson akuyegera omulongo Waiswa Mufumbiro ali mu kkomera ng'aweerera n'emisango egyekuusa kukola dduyiro w'ekinnamagye n'emirala mingi gye bagenda bamusomera naye nga olunaku lwe tuli bamukisa okubanga mu studios tulina Kato Kenneth Wilson nga yanoonya akalulu nkujjukizaako nti nno ab'ekibiina kya National Unity Platform bamusunsula ng'ali mu kkomera ne bamuwandiisa ng'ali mu kkomera kampeyini zaggiddwako akawuwo ng'ennaku z'omwezi 10 November ng'ali mu kkomera ekibiina kino nga ba National Unity Platform mu Kampala basalawo balina strategy gye bakozesa ey'okutambuza kakuyege waabwe nga bamukolera mu bibinja nti batambulira wamu abonna abavuganya ku tiketi ya NUP ne bakuba enkuŋŋaana mu bitundu eby'enjawulo ezasooka gamba nga olwasooka olwali wali ekatwe mu ggombola y'e Makindye ne baddamu e Namuŋŋoona mu ggombola y'e Lubaga olwokusatu lwali mu kitundu eky'e Nakawa mu ggombola ekyali Mbuya mu ggombola y'e Nakawa era ng'eno omulongo Kato Kenneth Wilson bwe bamukwasiza bendera akabonero akakakasa nti nno yagenda okuyegera mulongo we wa muganda we Waiswa Mufumbiro okumunoonyeza akalulu ku kifo ky'omubaka anakiikira Nakawa East mu lukiiko lw'eggwanga olukulu kuwa katono background ntono ekifo kino kirimu omubaka Ronald Nsubuga bali mwezo wabula nga kati ye aluubirira kubeera Lord Mayor w'ekibuga Kampala ate nga before tannaba kujja waliwo Michael Kabaziguluka ow'ekibiina kya Forum for Democratic Change so nga ate wasooka kubeerawo Fred Ruhindi ow'ekibiina kya National Resistance Movement gwe baawangula ebiseera bye yali Attorney General wa gavumenti eri mu buyinza y'ekibiina kya National Resistance Movement mu kiseera kino muzikiize mbanjulire Kato Kenneth Wilson ababuuzeeko sabali sanso okulaba namusiza kola eba Spark TV. Abalabi ba Spark TV mwasuze mutya amaanyi Kato Kenneth Wilson. Yes. Nga era nze ndowooza ndi wano olw'ensonga nti Alex Waiswa Mufumbiro yandibadde wano nnyo olw'okuba mumanyi gy'ali. Yes. Nze amukiikiridde kansubire mwasuze bulungi era tubeebaza okubeera ku mukutu guno. Nze okukwetondera mu kaseera nga kano wandibadde oba oliko wooli oba Mbuya oba Samuel ng'oliko uli mu kusagula akalulu programu tugitataganyiza olwaleero tulina kubeera Mbuya actually. Yes. Simanyi ngeri gyoki programu yaffe egamba Mbuya naye tugenda kuyimirizaamu kubanga ate era President olwaleero ab'Kawempe bamukyaza nga bw'obadde oyanjula ensonga nti mu Kampala Central twagezaako okulaba nti tukwatira wamu joint campaigns kakati tetuyinza butawerekerako President ogenda Nakawa bannaffe nga bamurecevinga kubanga kye tubadde tukola ebbanga lyonna ndowooza okumala ennaku nga 12 tubadde nga eyo ye system gye tutambuliramu n'olwekyo Mbuya sijja kuba era bwe nva wano ngenda kujoininga President ndabe nti tugenda tumuwerekera okugenda ab'Kawempe bamureceiving. Mu nnaku 12 ez'akakuyege ozisanze otazitambula zitya? Zibadde nnungi nnyo. Bwe nzira ewaffe mu Nakawa East abantu Waiswa baali bamutegedde politically baali bamutegedde. Yes. Love gye balina eriye nnyingi nnyo kyannaku nnyo nti bamukwata kubanga ebintu ebisinga byeyandibadde message gye yandibadde abawa wadde anyimiriddewo ku lulwe sirowooza nti nsobola ogituusa mu bulungi bwe yandyagadde agituuse. Ate era ndowooza moment eno ndaze nti muganda wange ngatto nnenemu ebbanga liri ennaku 12 z'otambudde oyongedde okukakasa nti engatto nnene mu bintu bingi ne byazakolera ekibiina omuntu ayinza omulaba ndowooza wano bw'omulaba n'abeera wano n'abeera wali okitwala ng'ekyangu naye nze kati nkiwulidde nti ngatto nnenemu n'olwekyo kirumamu nti ab'e Nakawa opportunity eyo tebagifunye naye waali ate akalulu bagenda katuwa. Okay. Oyogedde ku you mentioned message
bw'obeera naye oba bwe yali akukwasa eddimu lino message ki gy'asinga okwagala okutuuka ku bantu bannakawa East abalonzi? Message esookerwako mu byonna bwe tutambulira ku manifesto ya National Unity Platform, equity, human rights, human rights ino kikulu nnyo, naye n'emirimu, okusoma. Bw'otambula mu Nakawa East eri ebifo by'otuukamu n'ogaa nti no Nakawa, kati nga ffenna bwe tumanyi Waiswa Alex Mufumbiro mwogezi kati mu palamenti eyo ng'atuuseeyo, sisuubira nti bayinza okuba balina kye beetaaga okusaba mu palamenti nga kya constituency ye ne kimulema okusaba, kubanga okwogera akumanyi. Okusengeka ensonga n'okusaba ebintu asobola obikola ki? Okubisaba. N'olwekyo message esinga obukulu nti agenda mu palamenti y'eggwanga Uganda, abantu b'e Nakawa East bye baba bamutumye abisabe kubanga obusobozi abuyina. Ekirala, tutambulira kati mu nkyukakyuka ejja. Nakawa East eba yeesiimye nnyo okuba ne Alex Waiswa Mufumbiro nga yaba representinga mu Uganda empya. Bw'oba otambula mu bantu, ekibuuzo ekyokuba nti alina obusobozi obuwangula akalulu kano ng'ali mu kkomera okyeŋŋanga otya, how do you respond eri abalonzi? Kimanyi bakikubuuza ati naye Waiswa anaasobola okuwangula ng'ali mu kkomera, okiddamu otya, okyanukula otya? Twesigamye ku maanyi g'abantu. Amaanyi g'abantu ge gamufudde kyali. Amaanyi g'abantu ge gamufudde kyali ne batuuka noga nti naye ono tusooke tumugyemu mu society. Si nti misango yagizza n'ebyo bya kooti tuli biwulira. Naye olw'okuba twesigamye ku maanyi g'abantu, n'abantu eri gye bali balina obulumi. Teriyo kintu kizibu mu nsi muno nga muntu keera ku makya n'atuula naga nti omwana wange bamusiba oba omwami oyo bamusiba, bamusibira ki? Nti driru paredi tietaba mu ddwiro w'ekinamaje nga tetulina nagenda wa Kavule waliwo balaksi tewali. Ekyokubiri ne bwe tugamba nti driru yalimu, naye ebyo byabwe tuli bitukako. Ekintu kyonna ekyamutwaza eruzira baali baagala bamugyemu, abantu be bagana okuwulira message. Naye olw'okuba twesigama ku maanyi g'abantu, ate abantu bategeera, abantu beesalirawo, kubanga baalinga abagamba nti abantu b'e Nakawa East bakizimbira ebbanga, naye mu kukizimba ne balaba nga abantu b'e Nakawa East beetegeerera. Kati mu kwetegeerera okwo n'okukizimba bagenda okulaba ng'ekisinga obwangu kumuggyamu message eyiye egaane kutuuka. Naye tulwanye nnyo era tugezezzaako okubalaga nti ekisooka mugumu, alina enkyukakyuka, ekyokubiri abeesiga, abantu b'e Nakawa East abeesiga. Ebimu ku bisinza omuwa amaanyi ng'ali eruzira gwe mukwano gwe bamulaze. Omukwano bayinza okuba bagundaga nga ndi bweru, naye n'eruzira awo oba oyambuka n'ogenda mu bitabo byabwawo, abalonzi basiibayo okumubuuzaako, okumugumya n'okumuzaamu amaanyi. Waliyo abantu abaali balowooza nga tebannaba kukola nomination, bali balowooza nti Waiswa Mufumbiro mwana enzaalwa ey'omu East, ebifaananyi byasooka ne birabika ng'agenda kuvuganya Kawempe. Ne tuuka ekiseera ne balowooza nti anaddayo mu East avuganye ku butaka eri ewaabwe. Kati tugenda okulaba ng'azze wano. Era abamu ku ba candidates abali mu lwokaano luno, abamu ku baawulira nga baga tesobola kukkiriza muntu ono kujja ate kufumbira wano waffe, constituency tagitegeera, ekitundu si mwabeera n'ebiera ebiringa ebyo. Ekyo kisanze otya ku ground kikukosezza kyenkana ki? Era gye kiri mu bantu eyo kiwulira. Omuntu waba ategeka ttiimu agitegeka weerina okusamba obulungi. National Unity Platform yakwata abasambi n'etandika okubasaba buli muntu agende waasobola okusambira obulungi. Ebifaananyi okufuluma, nange baafulumyako ekifaananyi bagamba ngenda kwesimbawo.
tuli fenna naye nga sisajjayo mpapula era saayina interest egenda kwesimba wantu wonna okuba nti Musoga teberangako nti takyegaanangako era tetukyegaana tuli basoga tuli fenna naye obuweereza mu Nakawa East bwe yatuulawo yalaba nga abukola ki abusobola we Nakawa East gyabeera si gyakulidde naye gyakola ki gyabeera Alex Waiso Mufumbira abadde mu Central okumala emyaka ndowooza nga 23 kati ekintu kyasinga okumanya be bantu be Nakawa East n'okuweereza ekyokubiri kyenyinza okwongerako nti tugenda mu Parliament abantu abo engeri gye bayogerangamu ng'olaba nti bava ku mulamwa bandibadde babuuza is he worth a candidate to go to Parliament gino byali tebina mulamwa bye baali boogera bandibadde basooka ne bagamba nti kale era nabeebaza ne manya nti bwe ki tebatawaanya si nti nno obusobozi bwa Parliament tasobola ku executinga duty naye kyali kibatawaanya nga balina abaabwe bandyagadde nga balaba ono w'amaanyi era ndowooza mu ebyo byonna bye baali bazimba yensonga lwaki twesanga nti ali luzira kubanga ekyo kye basooka okuzimba ne kigaana ng'abantu bo nga bwe nkugambye ab'e Nakawa East bakola ki betegeerera tuli mu ggwanga National Unity Platform egezaako okulaba nti ebintu ebyo ebitonotono ebyobusosoze mu mawanga tebijja nnyo mu society omuntu w'abadde n'obusobozi oba omanyi nti maanyi g'abantu gwe lwaki olwana ennyo n'ogamba nti wano teyandibaddewo but how do you respond to such when you are out there ng'onoonya canvassing for votes ekyewuunyisa ekibuuzo ekyo mu campaign gye mbaddemu yonna tekibaddeemu but there are candidates abajja mu lwokaano ne bagamba tetusobola kikkiriza nina ne bwe nabaddeko nabo ne bagamba tetusobola kikkiriza ono kibiina kyamuwa tiketi flag naye si wa mu kitundu ne baleka abakulembeze be bamanyi oba abantu be bategeera ekyo tekirangi kikosaamu ku ground candidate simumanyi naye ekibuuzo ekyo tekinajja ffe mu campaign team yaffe si kyekizibu kye balina ekizibu actually kye balina kati essaawa zino ab'e Nakawa East babuuza akalulu ke tunaakakuuma nga taliiwo basooka ne bambuuza ekibuuzo ekyasooka anaagenda ku ballot ab'e Nakawa East nga bambuuza nti Alex Waiso Mufumbira anaagenda ku ballot ne mbagamba nti keetonye kagwake ku ballot ajja kukola ki ajja kubako kati awo ne bavaawo kati ekibuuzo kye basinga okumbuuza bambuuza avaayo ddi kubanga bamwagala bambuuza avaayo ddi ekyokubiri ekikulu bambuuza akalulu ffe tugenda kabawa munaakakuuma naye mbaddamu nti eno protest vote naffe ffennyini akalulu tulina okukakuuma kiki ekisinga okuwa amaanyi bw'oba otambula eyo ng'olaba bacandidates bonna opponents Waiswa kyabasingako kubanga tulinamu bacandidates nga bwe kuyitiddemu nti bacandidates n'abaaliko nga Mwami Ruhindi bakomyewo mulimu abaali mu NUP abaanyiiga nga tebabadde kaadi nabo bavuganya mulimu n'ebibiina ebirala kiki ekiyinza okuba nga kyasinga kyankizo kikyalina ku bacandidates bano abalabo bavuganya abeesimba mu NUP nze ndowooza baakola nsobi okujja okwesimbawo kuba namunigina naye buli muntu alina eddembe lye okukola ki okwesimbawo abakandidate abalala bwe ntunulamu ne ground gye mbaddemu okumala ndowooza kati omwezi mulamba abasinga amaanyi bonna bavuganya nabo abasingira ddala amaanyi abantu bamwagala abantu nno tebamwagala olw'okuba ali luzira abantu baze bamugoberera amaanyi ogalabiddewa ku ground kwendi abantu njogera nabo ku ground kwendi abantu njogera nabo ogageraganya na biki ebirala birakulaga nti agamufumbiro mayitirivu agawaiswa mayitirivu okusinga bano abalala engeri abantu gye bakwanirizamu ng'obatuuseeko engeri ebibuuzo abantu bye bakubuuza nkugambye bambuuza avaayo ddi ekyokubiri akalulu kaffe tunaakakuuma era nze omulimu gwe nsinga okukola kati saawa zino mu Nakawa East
kusaba abantu kunkwatirako ne mu kukuuma akalulu. Right, kubanga wembadde nzija be bakubuuza ati akalu kaffe bana akakuuma basuubira baani okabakuumira basuubira nti Waiswa singa abadde bweru yiyandika kuumye single handedly era obawa magezi engeri gye balaba omuntu waabwe nti bamukwata babaamu n'okutya lwaki bamukwata ebibuuzo bingi naye nga ansa ki ntono n'olwekyo ekyo ekibuuzo kibajjira okukibuuza nga bakibuuza olw'embeera nga bagamba nti ensonga ziri ezamukwasa bayinza otutaataaganya naye era kyensinga obagamba kiri kimu nti akalu tugenda kakuuma ffenna. Ekirala ekikulu mu byonna okumanya bamwagadde eri abandayiza n'okundayiza. Nina omwami gwe nasanga gurupu y'abantu mu garagi ne bantuuza ne bandayiza ne bagamba gw'onoonya akalulu tukulaba kati gw'onoonya akalulu naye erayira nti toli ekyusa. Ngekibategeeza ki? Nga balinga bagamba nti nsobola okera ku makya engeri gye mbaddeho nga nnoonya akalulu ate nze ne ndayira mu kifo kye baagala ye. Era nange ne mbagamba nti kino si kyange, kino kyenkola sikola kyange. Kino nyimiriddewo just being a carbon copy nti nze ne Waiswa nali nsobola okuyimira mu bigere bye nengezaako akatono ke nsobola okutuuka ku level gye yandibaddeko. Oba okitegeera? Naye era aveeyo omwami bwe bambuuza nga musajja atuse n'okundayiza naye nga teyeerabidde nti ne ku bbalo tusinza akola ki? Sinza aliko Alex Waiswa Mufumbire aliko era tekisoboka. Newe nandibadde nkyagadde naye ng'era sisobola kukola ki? Sisobola kulayira, sisobola kukyagala. Kino kikye azimbye Alex Waiswa Mufumbire okutuuka wano taguvudde mu bbanga n'agwa. Abaddewo azimbiddwa abantu ab'enjawulo yeezimbye atambudde era kyova olaba ebiseera ebisinga tugamba nti eno essaawa olukuŋŋaana lw'omwakuba embuya the joint campaign oba yali 15 oba 14 sijjukira bulungi ekibiina kya National Unity Platform mwali wamu since then basigadde bakuyamba ekibiina kisigadde kikuyamba kitya kuba sigwe candidate sigwe expressing interest kyokka gwoli ku kintu gwoli ku ground kikuyambye kitya? Has it been supportive? Simanyi ekigambo NUP National Unity Platform munaye kankubuulire bakitegeeza era mu kukironda bakitegeeza nnyo okuva ku president paka ku babaka paka ku batwala ekibiina Lord Mayor Tukam Engineer Balimwezo Secretary General mukama we immediate boss kuba immediate boss we Elope Joel Senyonyi mukama we mu kibiina bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo era ndowooza tebaba kubanga bali united nga party eri united ndowooza nantuse nga nnemererwa ate n'abalala bangi ababaka n'abalala ab'ebweru bagezaako nnyo okulaba nti nno nsobola okutambuza omulimu ogwo mu mbeera erabikirawa eyaba abantu abangi abalebweru w'eggwanga ekibiina nga National Unity Platform erabikirawa kubanga ojjeko eno rally gye mwakubanga eyawamu ababaka bonna ab'omu Kampala ne bajja support erabika kubanga abantu okumubuuza nti bakuwagidde ekibiina kikuwagidde babasuubira bakuwadde posters bakuwa stage eyo gy'otambulizaako oba be bakuwa flyers n'ebirala biringa ebyo obuwagizi obwo bulabikiddewa era bingi ebigenda mu maaso omuntu byatayinza kutegeera campaign eya ng'oli ku saidi y'abantu tebanga nga toli ku saidi y'abantu naye mulimu ebintu bingi ebigigenderamu mulimu okugula akacupa k'amazzi n'okumuzaamu amaanyi n'okugenda eruzira ne bamukyalira n'okugenda mu kooti ne bamulaba ne ba lawyers n'okunkubira tutambudde tutya jo lwabadde lutya bigenda bitya katukola bwoti oba okitegeera kyenkugamba ne we zibeera kati tugambe oyinza okwekanga nina omuvubuka mukwano gwange yakera ku makya nanga nti watandise okutambula nampayo flyers oba okitegeera ezamufumbiro oba okitegeera nebaayo omubaka akukubira naga nti musajja wange oyo nnyo naye
kyekiganye tuli fenna n'olwekyo unity eyo weeri era nze ngifiiringa ate nange mwenyini engeri gye bali nti bagezezaako kubeera kumpi nange ne babeera close kimpa amaanyi. Waliwo race erabika ngeri fragmented nti abakibiina abaali abawagizi b'ekibiina bwe basigalawo ne bajja bwannamunigina atali omu watali babiri ne basigala nga bavuganya. Obuwagizi bwammwe tebwekutuddeemu kubanga nabo balina obuwagizi okujjako ng'oyinza okuyimirira wano ku Spark TV n'ogamba wa tebanadde omuwagizi balina obuwagizi ate nga baali banuupu. Tekikutuddemu obuwagizi bwammwe ne buyinza okuba nga buyinza okwetera opponent n'ayitirawo n'awangula. Omuwagizi wa National Unity Platform omuntu ayagala enkyukakyuka omuntu ayagala manvuuli omulimu omunene gwe tuli mukola kati kwogereza bano waliwo abali mwena ab'emu nga yessaawa tubakyuse tubateeke ewaffe waliwo abali mu bibiina ebirala naawe bennyini bannaffe abalowooza nti be baali basaanidde kubanga kakati balinga basatu si bwe kiri bw'obadde oyogera bwe baba balinga basatu kale tugambe twalondamu omu ku bolooza bayite bandize singa baliroyo eri ekibiina kubanga singa kale baatuula ne bagamba nti kale Wayiso engeri gyali eruzira lwaki bamulonze ng'ali ruzira kuba ebimu bye mpulira boogera ate nga tekimuggyako ddembe lye kakati kale tugambe nti kituufu mu basatu abeesimbyewo abaava mu vetting kale bo banditudde ne bagamba nti kati gw'osaanidde naye bonna bajja kitegeeza nti mu mbeera emu oba endala eno baali bagikozesanga path naye ngeri baali balina okwesimbawo kizibu nnyo mu democracy naddala ow'ebibiina naddala kati nga NUP abantu abasinga okukkiriza batono naye ekibiina kirina system gye kiba kyakola ki kyateekawo kankubulire Wayiso bwe yagenda eruzira ne bamutwala eruzira ennaku ne zitambula ekintu kye yali asinga okuba nakyo ku bwongo bwe era wootegerera nti nno kyali kyamaanyi kwali kumuveetinga ng'era alwana nnyo aveetingibwe oba okitegeera n'ebyonna bye twakola nga tukola nga tuwandikira ekibiina nga tukisaba buli process nga tugikola asobole okukola ki okuveetingibwa kubanga yali amanyi batamuveetinga kabaka weddemu naddala ziri makisiri endala ezisookerwako oba okitegeera anti bakugamba nti waliwo ana bwewazirabako ezaki zeyafuna saaziraba nekyengezako okugamba nti wali ana waliyo enkaaga yo yali amanyi alirina okuva mu bantu naye ng'ayagala ayongerezeeko ne gali ana ne waba ajjeeyo abiri kale abeere ng'ayongereza ameka abiri oba okitegeera kyenkugamba nkiwulira naye sera kite kubanga waliwo discontent erabika ne mu vetting ereetera n'abaana okusigala nga bajja ne bagamba naye omusajja ono ddala well ayinza okuba akubiddemu Kampala ne for the case of being a resident in Nakawa East nga bakibuusabuusa resident okubeera mu Nakawa East nga bakibuusabuusa abamu n'ebirala bingi nti mu vetting omwo bwekyatandikira okubanga abantu tebamatira okubanga yabasinga baali si bakumatira okuva ku lubereberye kubanga njagala nkubuuze eruzira Alex tebamutwalayo nti no yakola omusango era omusango gwamutwalayo gwa byabufuzi si bwe kiri ekyokubiri bw'atuuka eruzira tusobola okumuveetinga era okusaba ffe kwe twakola Wayiso kwe yakola kwali kwa kibiina kumuveetinga na kukitegeeza nti address gyaliko tuli fenna address gyakola ki gyaliko olwo si kunoonya sympathy mu kakiiko ka electoral management committee ate kati ekyo tosobola kimukyajinga kubanga si ye yeetwalayo bandimulese gavumenti yandimulese wabweru n'atafuna sympathy tosobola kukwata muntu n'omunyigiriza n'ogamba nti kati anoonya sympathy ekyo tukibuuze ba EMC bwe bayinza okuba bafuna sympathy baga omuntu ono bambi EMC yakola omulimu gwayo yitya gwe Max Wazira bakoze yafuna bwogeraganya ne banne saatwala budde buzisaba ziraba kubanga yawangula kadi yagifuna tuli fenna nkugambye nti no kale singa baali bagamba nti wali bwenkanya waliwo abalala nga basatu
mwaba abasatu bonna bazze kitegeeza nti no kale Waiswa mujjeewo mwaba abasatu singa baatula ne bagamba nti nze ono yatusinga tuli ffenna gwe tuba tugende mabigawe naye era kye baakola bonna abasatu baakola ki kati bo baali baakujja naye ate eryo ddembe lyabwe okulonda kwa nnaku za mwezi 15 Januari yes. awo wetujja okumanya nti Alex Waiswa Mufumbiro bonna yali abasinga. Omulabi wa Spark TV ne Kato Kenneth Wilson nga ye mulongo wa Alex Waiswa Mufumbiro museera kino nga aweereremba n'emisango mu kooti egambibwa okuba nti negimu ku egyo nga gyekuusa ku dduyiro ow'ekinnamagye agambibwa okuba nti ab'ekibiina kya National Unity Platform bano baamukola wali ku kitebe kyabwe Makerere Kavule n'emisango emirala egigwa mu kkoero. Naye twagala naawe tukuwa omukisa n'omwaganya osobola okukuba essimu oteese wabule oluŋŋamye oba oteeka ekibuuzo kyo ku mikutu gyaffe egya Facebook streaming live n'emikutu emirala tujja kusobola okubeera nga tuddamu ekibuuzo kyo oba munaffe Kenneth Wilson Kato ajja kuba nga akyeŋŋanga kubanga yaaliwo era yayambadde engato za Alex Waiswa Mufumbiro. Ndigezaako okulaba wano ku comments zammwe n'ebibuuzo ebyenjawulo ze mutadde ku mikutu gaffe omugatta abantu nja kubanga nzisoma okusobola okubeera nga zituuka eri omukulu Kato Kenneth Wilson. Ono Nabawanuka Wasira ategeezezza nti kano kaabategeera bokka ndowooza agamba kalulu. Ono mafuta mingi agambye nti naye mujooze Buganda simanyi kyategeeza. Nagambe nti thanks for the support, keep moving. Comments endala nyingi nzirabako. Okay, tujja kuba tusoma n'endala naye nga tukyagenda mu maaso. Kato Kenneth Wilson tuddemu oba alinnye mu bigere bya Alex Waiswa Mufumbiro ku lwa Nakawa East. Opposition oba ebyobufuzi bino wali wabiyingira dda ng'oli muwagizi wa National Unity Platform oba ojja nnyo wano nga Alex ali mu komera n'ogamba nsobola okumulinnyira mu bigere? Ndi member wa National Unity Platform. Ekyo kimu. Obulamu butambuliramu buli muntu ebyobufuzi bimukwatako. Obukulembeze butukwatako. Nyinza okuba nali siri active naye mu background era nali nkola ki? Nga gy'oli. Nga gyendi. N'olwekyo mu bintu byonna bye tutambuza nyinza okuba nali siri active naye mu mbeera emu oba endala nali era mwendi. Nyinza okuba nali mu background nga nze mubulira ekigitambula nze muwabula ne mugamba wano wakoze kino wano wakoze kiri naye nga ndi member wa National Unity Platform. Era obukulembeze ntambula nabwo kubanga bunkwatako. Kiba nnyo kikyamu abantu abamu bagamba nti nze ebyobufuzi sibiriimu ate ng'osasula omusolo ate ng'otwala abaana ku ssomero ate ng'owetaaga obujjanjabi kati ffenna bituzingira wamu naye level of participation yekola ki? Yekyuka yekolawo enjawulo. Kati yewe Alex Waiswa Mufumbiro abadde so active ate si kati si myaka 2 oba 3 abadde active okumala emyaka mingi about all his youth life. Ekibiina ekya National Unity Platform n'opposition general olaba nga their level of tolerance ebasobozesa okulabika nga batuusa abantu bano kukkanya kuba kati abantu bano abasatu abaali mu kukuŋŋuntibwa mu vetting ne basigala nga bajja mulinawo enteekateeka ey'okuboogereza bave mu lwokano. Why? Ekibiina ekya National Resistance Movement buli luvannyuma lwa nnaku ogenda okulya nga waliwo abavuddemu ne bakkiriza okulekera bannaabwe. Actually lwensonga lwaki tulabye n'ebimu ebifo nga biriko abantu nga bali n'opposite ku opposition tetunnabakiraba abantu basigadde bajja bwe batakwatagana mu vetting ne banyiiga ne mugaba babanyiiga bagende. Mulina enteekateeka y'okuboogereza? Mulimu abatajja ate n'abalala twayogera abamu nze nga nze beetaaga okunoonya ekibiina so ekibiina obbanoonya abamu twogedde nabo naye nga wekugambye nti it's a right omuntu okwesimbawo. Omuntu abadde n'ekirooto kugenda ku ballot paper naye si nnyangu. Omuntu okeera kumanya naga nti ku ballot paper kwendi nakyo si kyangu. N'olwekyo right eyo yaabwe tuli ffenna naye
abamu twogedde abakkiriza abalala kibazibuwalira ate nga ddembe lyabwe. Okay. Ndabako wano comments onagambye waiswa mufumiro must win ye Kimugwe Huzaifa webale kubanga kwoli ono kibike area gamba no matter what God is on our side so let us support our brother. I'm from Entebbe. Onagambye pamoja sawa DRC jasinzidde okubeera nga agoberera ebigenda maaso Spark TV. Beto no butambude naye ekigambo kye kisembayo mukulu Kato Kenneth Wilson eri Bannanakawa East eri Bannayuganda bonna. Bannayuganda kano ke kaseera ngera bwe tuze twogera waliwo sayidi ey'abanyigiriza n'abanyigirizibwa. Sayidi y'abanyigirizibwa bw'oba osazeewo okutambula nayo tulabe nti no twenunula yesaawa. Eno protest vote kitegeeza batutadde mu mbeera ey'obutalonda. Batunyigiriza nnyo okuggwamu amaanyi naye tetuggwamu maanyi. Tulina okutambula tugende tulonde akalulu kaffe mu bungi tukakuume tukabanje tukalwanirire kubanga yesaawa okubanga tutambula okudda mu Uganda empya. Abannakawa East mbebaza nnyo ddala. Mwebale nnyo mwebalire ddala okutambula naffe kulwa Alex Waiswa Mufumbiro. Mumuzizaamu nnyo amaanyi gye mugenda okumukyalirako information gye mumutwalira nange engeri gye munyambyeko ennyo kubeera nga ku ground nsobola okubaako n'entambula. Tubeebaza nnyo naye tegunnaggwa omulimu gugwe ennaku z'omwezi nga 15 nga tumaze okufuna certificate emutwala mu parliament. Titwerabira ennaku z'omwezi nga 15 tutandika ne president ne tugenda ku members of parliament ne tuva ku members of parliament ate ne tweyongerayo ennaku eziddako ndowooza nga wiiki emu eyiseewo ne tulonda bakulembeze abalala. Akabonero ke tutambulirako ffenna akabonero ke tutambulirako tewabaawo kubuzaabuzibwa kwonna manvuuli umbrella ye ansa ya Uganda mu 2026. Mbebaza mwebale nnyo mwebalire ddala. Nenebaza Spark TV. Yes. Mwenna bambi mwebale nnyo mwebalire ddala okunkyaza mu bitaala bino neka esinka olira keeko kalungi. Okay. Toyanze. Gweto otambudde onaku lwaliro Spark macha kulwa munange Meka Irene Tony producer n'abala bonna setyabula badde ku kamera n'abala mwenna abawagizi baffe abalondozi baffe n'abalabi mwenna aba Spark TV mubale kubanga mutambula naffe nekya kumakya saa 3 paka saa 12 tujja kubanga tutambula ffenna. Oli abaddambuza nti bana abalongowe bati balabikako ko wawalala nga nabo balina emisango egyefaananyizaako bwe tujja kuba tubanyonyola tikyali kibaddewo ekiringa bwe kiti mu ggwanga eryo mu Bulaayi eyo mu 1989 abalongo bwe bateekebwako emisango ejja tegitegereka bulungi. Kitegeeza nange essaawa yonna wiza okuba musiba bulungi mweraba.